Tosobwe ekiddako ku AC Media UG. Imprinted energies nafa abantu tuziina. Naye tuzizuula tutya. Tutegeera tutya imprinted energies eziri muffe. We have a birthdays affe. Ti omuntu bamuzaala ku lunaku lw'omwezi bwe luti. Era lutegeeza ki? Zezo imprinted energies. Bibaawo ebyo nabyo. Yes. So basically birthday yo eyogera kingi ku ggwe. Tugenda sooka tunulire number 1. Tutegeere number 1 etegeeza ki? N'abo abantu be bazaala ku first. N'abo abantu nga okwata birthday zaabwe n'ozigatta ofuna 1. Katika tugenda mpola. Lwaki tuba tugatta birthday y'omuntu okufuna a certain digit? Tutambula mu mbeera weetyo okugezaako okutegeera life purpose. So basically ezimu ku nsonga lwaki nakucontactinga ngezeeko okujja nsomese ku bino ebintu bambyogereko. Nalaba video ne musawo Julie ng'ayogera about things of nti buli muntu azaalibwa alina purpose lwaki ajja ku nsi. Buli muntu azaalibwa alina gundi. Olinaga purpose yange eki. Bantu bangi batukubidde nnyo amasomero natukubuuza twezuula tutya. Manya ntya my purpose ku nsi kuno. Yes. Okay, amaya neddoboozi Nabulime Esther, SC wano ku Talk with SC, AC Media Uganda. Kubuuzaako gwe nawe osinza okubanga olutaba, thank you so much. Okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno. N'otwagala, no commentinga, no sharinga, ate no subscribinga. Tusiima byonna bye mutukolera. Mbuzaako ku mikono gyange abali wano ku butaka mu Uganda. Ensi ennungi ennyo Uganda, mwebale nnyo mwebale ddala. Mikono gyaffe abali e Rwanda, abali e Kenya, njogera bwe nti kubanga mmanyi abalabi baffe nammwe gye muli eyo. Then abatulabira e South Africa mukola kyamaanyi, tugendako Middle East ate mmwe baba mukikolera ddala. Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Oman, Jordan, Bahrain, wetuvaako awo ne tugenda ku ali e Iraq, then Asia at large, then tugenda ku Europe, America, Canada, bangi nnyo. Mahad Vibes, Julie Love, Nambiru Ann, Point Media, Suma Media, Alert Hub, n'abalala. Tusiima byonna bye mutukolera. Tusiima empeereza yammwe, tusiima okuba nga mwekumira ku mukutu guno ne mutwagala. Byonna, thank you so much. Mukola kyamaanyi nnyo kya nsusso. Nga bw'eri nkola yaffe tubeera mindset change, kulaba nti tukyusa engeri gye tulabamu ebintu n'endowooza n'engeri gye tukolamu ebintu. Olunaku olwaleero ndeese omugenyi bamuyita Kalungi Arafat. Agenda kuba yeeyanjula maaso awo naye kasuke mubuuzeeko, Arafat Kalungi tusanise okulaba. Nange okusanga esi. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Bweyagalira ddala. Sooka obuze ku bantu. Balabi ba AC Media Uganda. Soka neneyanza omukisa okunjazaako wano eno leero. Yes. Era nga ndi so excited. Yes. Ebintu bye ngenda okwogerako. Era n'okubaako nga nina bye mbikula amaaso. Tugenda ku having a session empanvu. Yes. Abo bonna abali interested in spirituality. Yes. Abo bonna abaagala okuzuula their life purposes. Eno video iyo. Kyanjawulomu olwaleero. Kyanjawulomu. Tugenda buziba. Ntera baga abantu tubeera mwezo. Muzino mindset change sessions tubeera tulaba tugenda buziba. Tuva wali we tubadde tuli we balookinga matrix awo wali tugenda buziba. So nsanyuka nnyo actually wendaba abantu nga mmwe, you know, nsanyuka nnyo ne omanya abantu abamu babiraba bulala bayina engeri gye babiraba wetwogera ku bintu ya spiritual life. Abantu babalowooza muba basamize, muba balogo. Nate kisinga okunyumira nti ebintu byemwe byonna bye musomesa biba with facts, si byakugeesinga ate bawandiika. Omuntu ani yawandiika tali sure, but at least for you people, at least muba ne kye tuyita facts. Naye nga I'm very happy nti oli wano. Yes. Sometime twayogerako tujja kujja wano twogere. So tugenda kwogera ku ki Mr. Kalungi Arafat? Basically leero tugenda kwogera ku numerology. Nga numerology basically a study of numbers. Oh. Yes. Kuva mu nursery school, kuva buto batusomesa about 1, 2, 3. 1 gatako 2. Naye tebatubulira nga ki kyezitegeeza, emu etegeeza ki, 2 etegeeza ki, 3 etegeeza ki.
mwende tegeeza ki tebabitugambanga mbadde manye emu engatako emu ofuna bbiri anti era bbiri erina kyetegeeza naye n'emu erina kyetegeeza bbiri etegeeza kirala emu etegeeza kirala katutandikirewa basically katusooke tutandikire gye byava manyi buli oweeyogera ku kintu oba olina osooka n'olaga kivaawa kitegeeza ki omuntu ali ategeerera eddala nti bino ebintu si bya sitaani si byaki wabula byebintu ate society byerivingirako so enasooka nkusomesa oba nkugambe about imprinted energies imprinted energies ziri mu bantu energies eziri mu nsi nga whether ozikiririzaamu ate ozikiririzaamu jo zisigala zikola ki gye ziri so an example is the law of gravity nti omuntu yenna oba okkiriza nti gravity ekola oba tekola tosobola tambulira waggulu ku kizimbe n'osala n'ogenda ku kirala ng'oyise mu bbanga lwaki n'okivaako bw'oti n'ogenda ku kirala ng'oyita mu bbanga oba olina okugwa oba okimanyi nti law of gravity gyeri oba tokimanyi nti teriiyo olina okugwa ekigo oba oli mwana muto yo law of gravity tegenda kukola ki tegenda kifaako tebikwatako yes ye egenda sigala ng'estandinga so those are the imprinted energies simena omukono so imprinted energies naffe abantu tuziina naye tuzizuula tutya tutegeera tutya imprinted energies eziri muffe wewava birthdays affe ti omuntu bamuzaala ku lunaku lw'omwezi bwe luti era lutegeeza ki zeezo imprinted energies bibaawo ebyo nabyo yes so basically birthday eyo eyogera kingi ku ggwe anti leero birthday yange leero 21 July leero 2000 banzala ku lunaku luno so kati nawe tugenda tuukawo ate banzala ku Sunday ne leero Sunday biralamu mukisa mwerere twa nti ndi munnamukisa era nawe oli munnamukisa okubanga tumiitinze ku birthday ate ne tubanga twogera ekintu ekigenda oku eye-opening abantu yes yeah so basically numerology naye imprinted energies osoma imprinted energies nti omuntu gwe bazaala ku first kitegeeza ki yes aba alina traits ki akaringa traits kyakaringa energies ki energies ki eziri imprinted mu ye omuntu wa first so tugenda kutunuulira enamba from 1 up to 9 then tumale tutunuulire ne exceptionals oba nga onaagamba zi big dogs oba enamba ezo ezaba big class zezo zi 11 22 ne 33 yes nti otunula waneeno mu 1 up to 9 kirala naye ate kati baneeno bebalinganga bakangambe ba head boy ba head prefect tumba nga mulinga mu ssomero bano be bakaguje mu nnimi eno ey'olulamu gye tulimu olwaleero gye tuli mu kusoma oba mu luganda olw'ekinyanyembe so luganda olutegeera yes so basically tugenda sooka tunulire number 1 tutegeere number 1 etegeeza ki n'abo abantu be bazaala ku first n'abo abantu nga okwata birthday zaabwe n'ozigatta ofuna 1 kati tugenda mpola lwaki tuba tugatta birthday y'omuntu okufuna a certain digit tutambula mu mbeera weetyo okugezaako okutegeera life purpose so basically ezimu ku nsonga lwaki nakucontactinga ngezeeko okujja nsomese ku bino ebintu bambyogereko nalaba video ne musawo Julie ng'ayogera about things of nti buli muntu azaalibwa alina purpose lwaki ajja ku nsi buli muntu azaalibwa alina gondi olinaga purpose yange eki bantu bangi batukubidde nnyo amasomero tukubuuza twezuula tutya manya ntya my purpose ku nsi kuno so kati basically you're here to answer such questions yes okay so ngenda sooka njigiriza omuntu ali atulaba engeri gyafuna life path ye life path nga olaba path kitegeeza kkubo omuntu amanya atya kkubo kwajjukira twajja kutambula kuno ku nsi tuyitako nga bagenyi naye ate nojja n'ofuna ebikubuzabuza nodda eri n'ova ku mugendo gwe walina okola ki gw'olina okuyitamu yes ate nga life olina kubeeramu straight line tulina moving forward nti leero olina okuzuuka ng'olina kyogenda okukola n'enkyo otandikire ku byewagize si kuzuuka gafula no era omuntu ali eyo nga
bino awulira ayinza obutabicontaininga anyige next bino by'abantu balondemu abagala okumanya gye bagenda era nga be ba loyal viewers aba AC Media Uganda. So ababadde ba followinga abantu abazze mabega nga Musawo Juli betubadde tulaba bebadde basomesa ababadde bagoberera betwetaaga okulaba eno video. Bongerezeko. So tebalina abalala tebondo na data waabwe oba tebakola ki tuli mu moving forward. So tugenda tandika ne life path. Buli muntu alina life path ye buli muntu alina ekkubo erirye lyayitamu mu bulamu. So ekkubo ly'omuntu alitegeera atya. So basically okwata ennamba eziri oba ennyukuta digits eziri mu birthday eyo katugeze omuntu bamuzaala 23 January let's say 1999. Tugeze ku ntuleme kwerabira oba ogwange tugwagala mwobo oyagala ba viewers bagulabe. It's okay. 21st July. Anti ngena n'okwogererako omwaka so oguli obukadde oguli 1997. Yes. So katumuvinge mu mbeera wetyo so tujja kwata buli digits ya 1997 yo zonna nti lunaku ki 21st tukwate 2 plus 1 tugatte tumanye nti eyo 3 plus 1 naga whiteboard so kangatte 1 so mu numerology to reducing to a single digit nti otunulire namba zonna zonna eziri mu nsi ziva mu emu mpaka ku mwenda ziva mu ezo so basically oba olina ozireducinga zidde mu ezo mwezaava nti wofuna 7 olina okugatta 7 ne 6 ne zifuuka 13 nera n'ogatta emu ne 3 ne zifuuka 4 lwansonga zaava mu 4 you get it nti already 7 tugiina muzine namba ezisooka ne 6 tugiina nate tuba tulina reducinga tutuuke ku single digit kati katutambule ne 21st July 1997. Yes. So 21st July tukwata 2 plus 1 ofuna 3 then plus 7 July because July mwezi gwa musanvu numerical value ya July kuba mwezi gwa musanvu so tuba tulina okugatta 3 ngateko musanvu funa 10 then tugatteko n'omwaka naye nga tugatta namba ku namba nti 19 plus 1 plus 1 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 7 plus 7 wogatta n'ofuna 36 ngobimanyi mangu obadde obimanyi mu mutwe mbabimanyi so 36 era ono kyenfunye nera tulina okukwata eyo 36 ne tugikola ki ino ngiina ne tugifula 9 lwansonga okwata 3 n'ogattako 6 ofuna 9 tuli fenna tugase zonna ne tufuna 36 naye ate jjukira tunoonya single digit tutegeere ennamba entuufu mwengwa mwogwa naye nga eri wakati wa 1 paka ku 9 lwaki tukola kinene wawulyako ku ngombe egamba nti numbers don't lie njiwuliranga ssebo etegeeza ki tumanye bumanye kagundi numbers don't lie nze mu kusooka nali manyi numbers don't lie kitegeeza bungi bw'abantu nti oli waaba akoze ekivulu abawagizi be ne bajja mu bungi kiba kyamaanyi kiba kyekyo nti naye ate weneeyongera osoma neyonkuguka nategeera nti numbers don't lie kitegeeza nti 9 eba 9 tesobola tegeeza 8 kyetegeeza jjukira kuva buto batusomesa zino ennamba naye tebatuwulira kizitegeeza tusoma busomi nti eno emu eno 2 omuntu noba n'ennamba y'essimu omuntu noba n'eki naye nga tomanyi nakye bitegeeza so literally kye tuliko wano eno tuzize kutegeera ennamba zino zitegeeza ki era nga tugenda kuba wano nga tukinyonyose nga tutegedde ennamba kye zitegeeza so tugase birthday eyo tufunye 36 ne tugireducinga to single digit tufune ennamba entuufu kubajjukira ennamba zonna zaava mu emu mpaka ku 9 nti 3 ne 6 already ziri mu ki ziri mu zino ennamba 1 mpaka ku 9 3 weeri awo then ne 6 next naye erina weeri awo naye kati twagala ennamba entuufu nti numbers don't lie twagala accurate number emu yeba life path yo nti oli life path 9
tukawo tutyawo life path 9 tutuka kwe kugatta zineno ne tuka ku life path 9 kati gwe otegedde life path yo 9 obaddira monja yaga 9 tugijewa tugase 3 ne 6 ne tufuna 9 toto ya birthday tugase toto ya birthday ne tufuna 36 nate neyo 36 ebadde temala nga tulina ogireducinga mpaka ku 9 nefuuka 9 ne tugatta 3 ne 6 ne tufuna 9 meaning my life path is 9 kibale mnawo ali eyo naye ate naawe ali eyo nga osobola opozinga nosooka n'obala eyiyo lwansonga gye tujja naye tugenda gikola ki gikoonamu tugenda zoogerako zonna n'oyo atulaba naye eyiye tugenda kola ki kujoogerako so literally nga onaatawula akakyalo oba nga onaafumba akamere ofumbye akamere k'ewaka n'oteekamu omunnyo n'oteekamu n'akatungulu akamere kitegeeza ekirungo ky'omunnyo kigenda kubaako ne testi gye kiteeka ku mmere ey'enjawulo obiryako biba byawuka nga temuli nga ne muno mulimu so literally n'omuntu naye abaamu n'ebyo ebirungo bye nga bwe nagambye imprinted energies ez'enjawulo buli muntu alinamu ebirungo bye kati kyetusoose otegeerako nti ku bimu ku birungo esi by'alina life path 9 naye ate n'olunaku kwe bakuzaala nnyabo nakyo kirungo kirala nti yebeera pasho nti eno 9 yenkulu niwayo ne kapasho ako kapasho kekaliwa nti esi bamuzaala nga 21 yali sandi mu kumuzaala nga 21 21 wozigatta ofuna ki 3 jukira tuba tulina okuddayo ku single digit eri single digit kati esi life path ye ebeera 9 pasho 3 eri life path yonna kati kitegeeza traits zo zonna oba ebintu byolina okukola in this lifetime birina kutambulira nga biri best kwezi enamba 3 ne 9 yes nga 9 yesinga obukulu then neno pasho naye inako aka extent gyekola ki gye influencingamu obulamu kapasho baba nakategera ye over oba si yeyo kapasho kapasho kabanga onagamba nti kachayi kawomya nti kasukali ke kasinga owomesa chayi ne kale katekeko n'akajani nti bwobigatta awamu okola akachuzi nga kachayi kawomu ddala so literally kyekyo so kati esi 9 life path 9 ne kapasho 3 nti olina traits za 9 olina ne traits zaki za 3 so omuntu ali yatulaba soko opozinge naawe ogatte life path yo ofune toto ogireducing to a single digit nga wetukoze oba tokyali osobola okuzaayo kemabega ka video then ofune ne kapasha akako obiteekaawokalire kugamba tutambulire wamu naye ate nga tetuneyongera mu maaso waliwo ba exceptionals bakaguje abalalamu muzine enamba nga bo ofuna toto ate togireducinga eba nyingi nnyo eba emala mu mazi oba kati kanku example katukozese toto ya Azawi omuyimbi Azawi omuyimbi w'abantu Azawi bamuzaala nga 2 February 1996 1996 so wogatta 2 n'ogattako 2 bamuzaala 2nd February 1996 nti wokwata 2 n'ogattako 2 ofuna 4 woyongerako emu n'ofuna 5 n'ogattako 9 n'ofuna 14 n'ogattako 9 n'ofuna 23 n'ogattako 6 n'ofuna 29 kyekyo nfunya 29 anti nemukwewunya nze mba nofuna calculator kale tugende maaso kati otunira omuntu nga Azawi ate Azawi yetagwa mu bano betusoosa aba 1 through 9 wokwata 29 eyo n'ogigatta ofuna 11 kati 11 ebeera master number era oyo ye aba mulala so literally tugenda ziyitamu mpola mpola abamu n'ekirungo ekyenjawulo aba asingako kati yabanga wa masters class ntubanga wano tubadde mbaana basomero kati ate yali ku university kati era abo balimu ebika ebi bisatu waliwo aba nga ogatta birthday yonna nekuwa 11 22 then ne 33 esinga 33 yesinga
so literally zo ozifuna gwali eyo ate zo tozireducinga era oba oziyina nga gwe bakuzaala 22 oba nga bakuzaala 11 oba nga bakuzaala 29 nti zo zigatte nga we ziri tozireducinga nti emu gattako emu yo ogitwala mu bulamba bwayo nga weri nti 11 ogenda gigatta nga 11 ti 11 ogenda gigatta nga ki 11 naye ate eyo yonna tugenda tutuukayo so literally era abo ba exceptionals bo bakategedde mpola kyemanya abantu bange abatula ku esimedia bategeera ebintu bino so literally kati bakulinze kitwakatuukako kati literally omulabi ali eyo naffe era nga we tuli wano eno tusobola ofuna life path yaffe ne tutegeera life path ki life path number ne kati life path ezo zitegeeza ki kati nazo tugenda tandika ozikola ki ozigendamu mpola kati example nzaali wano example 9 ku 3 kati tugenda tandika ne 1 eyo etegeeza ki 1 etegeeza busajja nga bakuzaala ku nnaku z'omwezi lumu katusoke twogere ku emu tugenda kujja ku nnaku z'omwezi so 1 eyo etegeeza busajja oba masculine energy nti era abantu be bazadde nga lumu nga 10 nga 19 nga 28 balina that masculine energy oba omuntu nga birthday yewo ogigatta yonna yonna ejja kuzzaayo ku 1 katuta lwaki ntaddemu wa 19 lwaki ntaddemu wa 10 lwaki ntaddemu wa 28 lwansonga ezo ennamba zonna ozigatta n'ozireducinga ku single digit eri wedda gye tunoonya ekuzzaayo kuki ku 1 era literally abantu abo nga bali life path 1 oba nga balina 1 energy oba nga balina ekyo ekirungo kya 1 balina traits zebakola ki zebafaanaganya yes trait esookera esinga obba enkulu ey'obukulembeze be babeera abakulembeze mu society era baliidinganye yes they are leaders 1 yes so ina ku example olaba omwami gwe bayita Balamu Barugaali bamuzaala nga 28 naye Balamu fina tetumanyi gye yajja bukulembeze ne somewhere bwamutomera tanakimugamba obukulembeze bwakola ki bwamutomera so abantu abo babeera na traits kingozyeko y'obukulembeze abantu abo bawakana nnyo bali too argumentative bawakana nnyo yes era abantu abo kizibu kyakubawa advice lwaki lwansonga bamanyi bye bakulembera bakifiiringa muli tibe bakulembera era bo bayiga bamaze ettomera so buli alienzeko wentomera nga byange amala tomera ati nalyoka akomawo emabega nawuliriza bebo ba 1 so balina elements wezityo era abantu we batyo balina character yokubanga bali opinionated nti ye muntu ajja okujja akugambe nti okoze ensobi akugambe ensobi gy'okoze agikugambire ddala obeeko nga tolina nakyogenda mugamba lwaki nti balina character eyo boogererawo etagenda kukuuma kintu nti onkoze kineeno alabye ensobi gy'okoze nedda ese okoze kineeno nedda akyogererawo ate novaawo nga energy gyaka nga tolina kyomukoze olwansonga energy gye bakola ki gye bakaringa abantu abalina ba life path 1 oba balina element ya 1 tewetaaga bakubiriza okukola waba yayagadde ekintu yes waba yayagadde abagenda kikola tomukubiriza kumujjukiza nti gundi olina okukola kino nedda zezo element z'obukulembeze era oba olaba nti traits ezo zijja zifaanaganamu somewhere yes so abantu abali 1 life path oba balinamu 1 element be batya ye muntu gwe bazadde ku first ku 10th oba 19th lwansonga 1 ne 9 wozigatta zikuwa 10 ebikuzaayo kuki ku 1 jukira tuba tunoonya single digit emu single digit emu okuva mu zino ennamba omwenda jukira ennamba ziri emu 2 3 4 5 6 7 8 9 ezisigadde zonna ziva mu ezo teriyo namba ndala kusukka ezo ogatta n'ogadda banotawolako zonna bazivaawo ziva mu ezo
tovolaba tu reducinga ne tuddamu ezo lwansonga zenkulu ze ziri accurate. Numbers don't what? Don't lie. Yes. Tuli fenna tugende ali eyo yakuddanangezireyo emabega nyakuligayo nzireyo previous. So literally 1st 10th 19th ne 28th muri awo one life path. So tuba tudda kati ku 2 life path tiba kiwedde ye waliwo ebirala ebijjirako anti yajja kuba yeezuula kati jjukira buli muntu yawandiise yago tuli mu kugoberera mpola kati oli wabanga kawanu kabadde kapasho olwo kati ng'amanya ono tuli ku ye ng'anootinga oba kayinamu nga kapasho obanga kayinamu nga okutandikirawo kumanya gwani ebyo biwutandikira birungo ki by'oyina leadership oyomba nnyo kayana nnyo biri awo so kati mulimu ebirungi mulimu n'ebibi so kati kikuyambako okuyiga okubeera nga ofokasinga ku birungi nobanga kati nga ngambye nti bawoni tebatera kuba bawulirize lwansonga bo balowooza buli kaseera kyebakola kyekituufu lwansonga bo kati nonze nza n'okusasola aba wano abo wemubeera mu gurupu nga mulina ekintu kyemwagala osalawo katugeze mulina ekibanyumidde nga ye takyagadde ajja fubukulaba nti akibalemesa mwenna lwansonga yakulembera ye emanyi yakulembera nti in most cases muina goberera ye yes ne waba takibalaze ajja fubukulaba nga abapaswedinga omu ku omu abakuba akama abaze ebbali paka nga mugoberedde ekikye yeyo energy y'okubanga baliida tuli muziba tuli kwebanga tuli ku planet ndala tuli muziba so ajja nakuba akalimi nakumoloza mpaka ng'ogendedde ku kyayagala bebo ba one we batwebeeyisa so literally nothing yes kugamba tewali kikubi mulimu kati mulimu abantu nga banjawulo nga yayiga n'agamba nti no character njiina naye si nnungi lwansonga tujja ku nsi nga tetulina kye tumanyi naye tuyiga biyige so kati mulimu abantu nga ye yayiga okuwuliriza naye nga one mulimu abantu nga ye yayiga nti kale bano baba tebaagadde kino eno ekyange nsobola okikola ki okikontaininga ne tugenda n'ekyabangi naye in most cases engeri gye bali nti bakulembeze bo bajja ku influencinga you get energy gye bagivinga off eyo so tujja kudda ku number 2 si life path kyekyo noŋŋamba 2 tebayo omuntu akulimba nti 2 life path kuba jjukira ono information akwata ku bino ebintu buli muntu ayigako akatono aba ayagala n'asomesa naye ate basomesa ebintu ebimu nga bikyamu so mulimu eyo abasomesa ku bino ebintu nakugamba nti 2 life path naye nga 2 si life path naye ate erina kyetegeeza you know lwaki 2 si life path wetuddayo ku date eyasooka nti katugeze 1st January omwaka ogwasooka omwaka gwaza wabazi gwali ki 010101 wegwali era wegwe bagulina obbeera kuba era wetuba nga tujja tugattako kitegeeza ogwasooka 1st January 01 omwaka 1st omwaka ogwasooka ofuna 3 tosobola kufuna 2 teri birthday gyogatta n'ofuna 2 nti osobola ozigatta ne ziba nga zikomyawo ku 2 naye ate ziba zistopinga ku 11 kati nga wetwalabye yazawe nti ekuwa 29 ogatta 2 ne 9 kikuwa 11 naye ate 11 jukira twagambye exceptional yo togireducinga kufuuka single digit lwansonga yo exceptional so kati kyovola aba teriyo kintu nga 2 life path tekiriyo yes so nti abalala ajja kusomesa akugambye nti gyekiri naye ate tekiriyo so basically 2 yo nga yo ena traits ezaayo ng'ennamba ena kyetegeeza you get era n'abantu abali born ku 2nd nabo babayo na traits zebakola ki zebacontaining oba zebafaanaganya nti aba 2nd tufuna meaning yaabwe naye tusi life path so 2 nga olaba peace and love balaga obugalo bubiri okola webuti ate bikola webuti webuti
So 2 yena abantu bazaala ku second batera okweyisanga ba diplomats. Yes, kati awo tujja nti webanga wano badde namba ya leadership kati ate baneeno they are diplomats. They are calm people wadenga sometimes banyiga mangu nti bavaako mangu but they cool down easily. Yes, ate 2 feminine energy. You get it? Yeah. Motoga ku feminine energy chechi. Feminine energy bwe bukyala. Omanyi mulimu abakazi abalina essajja. Yes. Bali bazadda ku one. Baso kubana ibanga mama. Labo baba batiika by the way. Abakyala. Tebagalika. Nedda baba batiika. Ne waba talina buzibu. Ajja ku jukira we contain energy, imprinted energy. Imprinted energy toziraba. Law of gravity togiraba. You get it? So litwa nechi tulimu tokiraba. Omuntu ne baba mukakkamu. Ne babaako eyo energy nga gye bagivinga off jabbati awo bakola ekintu. You get? So bebo abawana abo betusookeddemu. Kati ate abatu baba bakakkamu feminine energy. Webaga nga olaba omukyala wabeera oba walina obbeera. Ne waba musajja? Ne waba musajja baba bakakkamu. However, baba beeyisanga ba diplomat. Baagala nnyo okuyisanga ba diplomat. And bintu babitwala kikungu. Yes. Era abantu baba bawandiisi balungi nnyo. Okijja mu kuwandiika. Nja ku example ya King Saha. King Saha bamuzaala 2nd September. Azawe bamuzaala 2nd February. Bawandiisi balungi nnyo. Era omuntu wawuliza ennyimba zaabwe. Owulira nti omukono ogwawandiise mukono gwa njawulo mu. Kayimba kako. Manye nakubuza Omugenzi Radio naye. Omugenzi Radio tugenda naye mutuukako. Naye alina waali awo maaso. Yes. Bro, leero show ya leero. Banatuulira. So, but 2 baba good at writing. Batera okuba ne temper naye bala ningo gi controllinga. You can handle. Yes. Ne bantu baba bakakkamu nnyo. Nenga katempa tekabulamu. Yes, naye ate kyenjagala omuntu ali tusi life path. Era obanga wagasse birthday ne kuwa totonga ya 2 ebyo bifu. Sokoddeyo olabe video bale bulungi. So litwale tulabye 1 ne tulaba 2 tugenda ku 3. Ku 3. Nejjukira 3 jukira 1 masculine energy oba busajja. 2 feminine energy bukyala. Kati ogata 1 ne 2 ofuna ki? 3. Child energy. Katuli ku child energy. Bano mayi byonna babiina. Kati 3 child energy. Chete namba yonga 3 kyetegeeza. Etegeeza child energy. Kyovula abantu nga babazaala ku 3rd, 12th, 21st ne 30th. Baba balina that child energy in them. Nti mulimu wakola ekintu mutuufu nga kyabwana buto naye nga out of the blue. Naga mwana yisanga omwana omuto. Yes. So bali playful, but they are more of like they are communicators. They are good at communication. You know, ojabasanga mu journalism, ojabasanga nga bayimbi, ojabasanga lwaki because they are communicators. Part of their life purpose communication. Okay. So kibangwira okuyimba, kibangwira okubeera abantu wonna kasita wabanga waliwo communication. Era literally bali akumimwa jawe ojabasanga ba sales manager balungi mukuba akalimi balungi mukola ki so literally ojabasanga ba comedian ojabasanga nga buli kintu ekiri mu communication kitambulira ko 3. Yes. Tubula beera nawe oli mu media. Wamma. You get it? Oli mu media wekijja waneeno mukunyumya. That's why sometimes maybe we wesanga ngoli mikwano jongo li free abantu boli free nabo you find them laughing ngoyogera because the energy you give off is more of like a comedian sort of you're funny, you're good to be around oseka nnyo oli jolly. You get it? So by 3 baba they know how to care about people who are around them. So literally by 3 ate by 3 bakunganya nnyo abantu abali powerful. Yes. Ojja tunula mikwano gyo ojja kiraba mpola abantu abali powerful. Yes, abali influential, abali powerful, you know, but 3 batera okuba nga bakunganya naye their life purpose is deeply invested in communication. Okay. So literally
Ye 3 tebalina buli wadde bali tubalaba balinamu banyiiga abantu tebalinamu obwo buntuntu obwe butyo mwe buli naye oyinza obutabulaba lwa nsonga their good side yaba 3 dominating nnyo naye bali ba leaders n'aboogeddeko lwa nsonga batuleadinga they lead the crowds naye ate bano ba 3 bubaamu buli different naye ate their good side overpowers that you get it? So literally n'abantu obeera nabo naye bayinza n'obutakifanako they easily ignore it. Yes, obanga olinamu that 3 energy. So tuli fenna tugenda ku number 4 naye nga tetunagenda ku number 4 katusooke nawe nakulaze nti 1 busajja 2 bukyala kati tuze ne ku child energy. So okwata emu n'ogattako 2 n'ogatta 3 ofuna 6. Eyo 6 etegeeza family. So literally abantu nga bali born on the 6th 15th ne 24th baba ne traits ezo baba baagala nnyo family nabo babeera peaceful people. So ngenda kusooka tuddeyo emabega nga we tuli mu kunnyonnyola traits zino ezintu abantu bayinza okwebuuza traits zino zivaawa lwaki nziderivingawa. Otunuulira alphabetical system oba alphabetical letters nga we ziri A, B, C, D mpaka ku Z. Ojja kutunuulira ebintu obedda byenjogerako bye nayogedde ku ba 1 nti A is the first letter. Nayogedde ku kintu nga argumentative, alpha energy oba ye masculine energy. Nenzija ku 2 beta means something that is jukira opposite ya alpha eri beta. Beach means omukyalo oba kale kiyinza okubeera described somehow somewhere naye feminine energy kyendi mu highlightinga nti 2 ne B they correspond. So nenzija ku 3 era wawulire nga njogera ku communication cause 3 is the third what? Mweri third number. Third letter. Yes. So wokwata ezo letters buli emu n'ogiwa ennamba nga weeziri nti A yeesooka n'ogiwa 1 B yeesooka n'ogiwa 2 nti C yeyokusatu n'ogiwa 3 ne traits ezimu zeeyoleka ng'obesingidde ku eyo alphabetical system. Kati katugende lwaki ekyo nkireese lwa nsonga nsose nembuuka 4 ne 5 nenkuleeta ku 6 ku number 6 ng'ogasse 1 2 3 n'ofuna 6. Yes nene era oddayo n'obala F family. F is the 6th letter on the alphabet. 6th letter F family. A B C D E F. F y'ey'omukaaga. So family. So era abantu abo baba baagala nnyo family be bazaala ku 6th 15th 24th obanga ogatta birthday yaabwe ekuzaayo mpaka ku 6 baba baagala nnyo family baba ba peacemakers baba baagala okugatta abantu tebaagala mirembe baagala nnyo emirembe. So literally abantu abo bwe babeera nga bali mu society ne babako n'omuntu nga gwe balwanye naye of which kiba kizibu nnyo tuukawo oba okulwana n'omuntu ojja kwesanga society yonna eri kusaidye lwansonga bamumanyi muntu wa mirembe. Yes era musobola okitunula mikwano gyammwe oba mubaana be muzaala gwe omulabi ali eyo mu baana b'ozaala tandikiraawo nga tetunaba okutuuka wala. So literally eyo ye 6 era nsobola okuwa example nti president w'eggwanga bamuzaala nga 15 September. Era ekintu kyasinga okupreachingako era ekintu kyasinga okwogerako ye peace. Tuddeyo abanayuganda bamanyi. Anyway, it's okay. Peace akyagala nnyo. Peace ayogera ku kintu nga peace. So wetudda katudde ku namba 4 otunuulira 4 is the number of law and order. Law and order. Era otunulira ensi nga America bagitandikawo ku 4th July. So era otunulira yensi esinga otambulira ku mateeka. Era njogeddeko n'abantu bangi abali mu legal field balooya n'abapoliisi nga balina gundi nga balina factor ya 4. So basically 4 is the number of law and order. Kati katunulira abantu bazaala ku 4th 13th 31st bo baba ne traits ki 22 njibuuse lwa nsonga 22 ajogeddeko yeri exceptional
Itawo. Yes, yeah, itawo. So literally bana abantu babeera hard working. Very. Yes. Hard working. Yes, so asonga bo bagala nnyo ebintu ebiri factual. Yo okumuleetera okubelieving ekintu. Olina osooka n'omukakasa nti kino kikola weekiti ne weekiti n'akirabako nga kikola. Bo teba si byakuwulira buwulira. Yes, era abantu bazibu bakulimba. Era ne omulimba ekintu. Oba wakavaawo oti asooka n'addamu naye eso n'aŋŋambye biki. Animbye. Na bazibu baba abantu bazibu bakulimba. Ate bazaala ku 4, 13 na 31. Tebagala ebintu by'ebbalimbalimba. Yes. So literally fero ojja basanga nga bali nnyo mu fields ezikwasa amateeka, ojja basanga mu police, ojja basanga ne mu legal field balooya. Yes. So then netudda ku number 5. Number 5. Ate yo 5 yo. Tugatta abatu anyway tugendera. So abantu bazaala ku 5th, 14th ne 23rd. Ng'ogambye bazibu. Sinzibu naye ngamba enamba eriko ebirungi bingi. Buli namba eriko ebirungi byayo nene eriko ebirungi bingi. Nti wotunulira 5, it is the number of change, it is the number of traveling, and it's the number of sexual energy. Yes. Ate literally it's the number of wanchitenga beauty, nti people who are born on those dates are beautiful. Yes, but they have good looks. People born on the 5th, 14th, 23rd. Yes. They look good. Yes. And they give off that energy. So literally abantu bazala kwezo date beisa batya. Bekyusa nnyo. Ye muntu gwe planning ekintu kuva ku macha. Mwa kusawa zo tugenda bera wano batugenda ku kino. Kaseera ne katuuka ne yekyusa. N'agamba nti akati sikyayagala. Neekuba. Boyo. So bale nkwesuza tugenda wana ate nga weekubye. Era abo abantu bateraterera mu kifo. Wabeera mu kifo kimu okumala ebbanga ddene. Awulira obuzibu. Era batravelinga nnyo all their life. Era kale ne waba yakula nga bamugroundinga nga teyafuna nnyo eyo gundi. Era ebimu ku bintu biba bimubanja kuba kutravelinga. Tabeera mu kifo kimu. Yes, kutambula. Ne oba namaka. Kati nze ngenda ku example. Olaba Kimenko oyo bamuzaala nga 23. Apple. Naye wotunulira ebintu byajja akola. Yajja akyusa field kwemu ng'abeera bored ng'akola kino ne kimuboringa. Nadda mu kirala yali makanika simanya yali asiige amamotoka yali mu biki. Yali ayagala kwekyusa nakuva mu buyimbi abawagizi ne bamugaana. So literally abantu abalina 5 energy webatyo webakola batya webabeera bekyusa kyusa mutwaddawo ng'omutona munyenyenye soko ogambe naye pozi ono bamuzaala ddi omanye omuntu gw'oddiringa naye oluusi oleke okireke kigende n'okugenda anyway I won't blame this person. I need these such energies. So literally babeera ba team player baagala nnyo okolera awamu abo ba 5. Era wekibanga kintu kyakolera awamu era ba Ronaldo bamuzaala 5th February baagala nnyo okolera awamu like they are team players. So 6 twagimaze katubuke tudde ku 7 eyamoze radio. May he so rest in peace. May he so rest in peace. Musajja wange nnyo omwagala nnyo ku bantu bensinga okwagala radio. Era I don't know, sometimes I get emotional mba mwogerako naye radio mwagala nnyo. Actually ne muganda we naye nja mwogerako era maaso awo kati sogere ku radio. Lwaki radio highlighting when it comes to 7? So 7 is the number of the genius. Era otunulira ne ku alphabet. G 7th letter. Abagezi. Baba bagezi. Nnyo. 7 teetaaga kumubulira bintu bingi. Beba abantu bosanga nga amanyi buli kimu. Abantu bazaala nga 7, 16 oba 25. Radio bali bamuzaala nga 25 January. Wasonga ogata 2 ne 5 zikuwa 7. 16 emu ne 6 zikuwa 7. Zikuzayo kuziri enamba zetwasoso ezo. So radio ali mugezi nnyo era abantu abaliko naye abafuna chance basobola okuga nti ali mugezi nnyo. Ekyenkomeredde. So
era obanga waliwo omusomesa ali mu kulaba bineeno genda mu class yo tunule ku baana abagezi owulize ku birthday zaabwe era ojja sanga nga balinamu eyo element ya 7 oba life path 7 babagezi yes babagezi so naye bali benagambyeko ba exception ba 11 23 balalamu abo baba balalamu era ba 7 in most cases baba basomesa wakubeera saagala kugira naye ne Yesu bamuzala nga 25 yasomesa ne kati bye yasomesa abantu bakyakola ki bakyabitambulirako yali mugezi so 7 Lona energy Lona yes baba Lona bagala nnyo beera bokka lwansonga in most cases society bati bategeera kati gweva ku muntu amanyi buli kimu kajanja yeraga yetekawo ayina olugezigezi era babatwalanga bajoka ogundi yalooza mugezi gundi yalooza manyi buli nenga mugezi ebyaddala okategeera ngategedde so literally abantu tebagala nnyo okubeera n'abantu nga bagezi gundi yamanyi buli kimu gundi oyo si ffenna naye era abamu so literally 7 ya Lona energy era nga abantu abo babagala nnyo okubeera bokka baba bagezi nnyo they value their alone time bagala nnyo okubeera bokka nasonga bwe babeera bokka bo nga obubeera bukola buba buyiga naye however balina problems nyingi naye era problems jukira buli kintu tukiyiga so part of their problems si balungi mu relationships si balungi mu maintaining relationships nti mukubeera mu bintu bya love na biki olwansonga ogenda mulimba ekintu jukira akyala mulimba nnyo nammwe si nnyo naye ate ogenda mulimba ekintu kyamanyi already akutunuulira akuve nako olwansonga bo ate balinamu ne move like ka emotional intelligence ye muntu akutereka oyo muntu asobola okulya naawe nabeera naawe naye nga akuterese bebo ba 7 ba 7 balina problems ne speech of course waliwo ba exceptionals lwansonga obiyiga osobola oyiga okwogera naye ba 7 ye muntu ayinza okubeera awo n'ategeka lesi agenda kwogera ne mukama we amugamba ebintu nga 3 ebikulu nga katugeza ategese kumugamba ebintu nga 5 naye nga kuliko 3 ebikulu n'atuuka nayogera ekyokuna nayogera ekyokutaano nayogera ebirala nayogerako ne ku bino nga kimu oba 2 n'alekayo ekyabadde kisinga obukulu kanaye najjukira nga amaze okwogera naye ku ssimu oba nga baakawukana so literally ba 7 basinga obba n'obuzibu naye leero ebyo bayiga biyige nti omuntu osobola okuyiga speech nomanya nti boogerawe bati you learn how to love others you know nobeera nga weetegeera omanyi bino byonna biva ku kwetegeera buli weetegeera all these other things you know how to handle yes kasita otegeera life path yo era gwe mulamu omukulu olwaki tuli wane so katugenze ku 8 tudda ku 8 enamba y'akasente oyoda tuli mu kubyogera nga tetunayogera ku kasente 8 era ndaba nakokomo koyambadde kaliko 8 oba infinity sign kakano yes 8 yes anteba so literally 8 is the number so wensonga ki akantu kano nkambala kasente bimu ku bintu ebyo bigira nti sign eyo yes it's the sign of money 8 is the number of money the number of come and the number of power kira oba ne sente oba ne power so tosawa kubuuka ekyo nti oba ne sente oba ne power yes so literally 8 ye sign ya kama lwaki lwansonga wotunuulira kama kiki what goes around comes around webakiyita ndaba kama what goes around comes around so naye nera kirina deeper meaning kama basobola okisomesa for like 5 days nga tonnabakigira it's deep naye simplistically kama what goes around comes around oba nga oli wanagamba nti kyosiga kyokungula yes so literally otunuulira infinity sign ebanga 8 naye nga yo bagyebasiza ye infinity sign so literally akanalibalaze kano bweti ojja kabalaga era bajja producer ajja kateekamu kama bwekati 8 naye nga kaliwe kati era labayo ne kama what goes around comes around olaba nti
isigala yekola ki yeddamu. So kyokola kyonna olina kifunako wekikola obubeera okifuna bubi kikomawo. Yes. Buli kyogira every cause has an effect. Nte buli kigenda kirina okukomawo. Buli kigenda kikomawo kati obanga okola birungi obeera mu sayiko ya birungi obanga okola bibi era obeera mu sayiko era kati ba 8 era ngenda bagamba abantu bazaala ku 8th 17th ne 26th obanga birthday yo egatta to 8 so life path batuli kwogera ku ggwe. So literally bano they attract money, they easily attract money. Naye ate bo one of the problems that they have is that ye tasobola beera ombu ayinamu kasente either aziina nga nyingi oba nga taziina ye tabeera kawo makkati era ekyo gyaba erina bibbolo bibiri kimu kiri wansi kimu kiri waggulu either oziina oba toziina era bajja biteekamu mu comment awo bajja kuba bagamba nti ate bo batestingako ku life embi ne batestinga ne ku life erina ssente kyabatondebwa. Yes. Tibebo ba 8 era bo kuba era mu society mweshuli mukimanya era mikwano gyo mulimu mikwano gyo nga bo bafunye bakasente nga kakasente bakasika mangu kati be bano tuli okwogera kakwesamba so kati lwakingamba nti sitegeeza nti abalala tebafuna ssente naye baneeno obwangu bwe bazisikiramu bwanjawulo si bwe bumu balina energies ezo ze tuli mu kwogerako. Yes, kati tolaba ekiri ku fo ye fine kusooka ku hard working ajukira part of their life purpose is to work hard. You get okufuna ssente. Everyone can become rich, everyone can get money. Naye ono 8 obwangu bwazifuniramu bwe nambe ndalo soka no obeera oye nga bakuba esimu. Okay. So abo literally beba 8 era 8 advice yenyinza obawa tebalina kukola bintu bibi lwansonga 8 is the number of kama ye wakola ekintu ekibi kimuddira in this lifetime oba mu buno obulamu bwe nyini kwa mulimu life path ezimu ng'osobola okukola ekintu no going away with it nekikusanga nabana ekisanga abazzukulu oba abaana bo naye gwe olina okirozaako gwe 8 okirozaako nga okyali mulamu. Netugamba ki abali mu eyo bebazaala ku 8th 17th ne 26th era bano era love language yaabwe ku giftinga you know they like giving themselves nice things poor spending you know so literally bwatyo ng'ali mu either 8 awo weyagaliza sinazimalayo waliwo n'abalala abasingaho waliwo n'abalala kati basically 8 era nja jogera ekyo kani wabaawo 9 esi nze